abasinga abali mu Democratic Front mwava mu UNUP si mwenna naye bangi mwava ku UNUP nga nsookera ku kojjange yali mukulu ddala mu UNUP nga bwenna bwe mumanyi ate emabega eyo bangi mwali mu DP era bwenkyuka ne ntunula wano bwenti ndaba DP njereere eri eyedda etali ya nnaku zino bannabyabufuzi n'abawagizi basobola okwawula endaba y'ebintu ekyo kisoboka kisoboka era mu nsi ezibaamu demokulasiya abantu babeera mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo ensi eno Uganda erimu amawanga mangi era nsanyusa okulaba abava e Kasese nsanyusa okulaba abava West Nile abava e Teso nsanyusa nnyo okubalaba abava e Bugwanjuba kyokka naddala bwe muli bannabyabufuzi kirungi ne kivaayo busimbalaala nti Buganda gwe musingi ogwazimba ensi Uganda era mukoddomi wange Kasibanta abadde ayanjula abantu omulamu ogwo agugyeeyo Abaganda abeeru bagenda okujja wano mu kyasa eky'e19 ng'ebyobukulembeze Buganda yabimanya dda ekyamazima ebyobukulembeze Uganda yabisookamu amawanga g'e Bulaaya mangi abantu bangi tebamanyi nti ensi zino nga zi Denmark zi Holland zi Bubirigi nsi nto nnyo bwe ziti zagenda okutondebwawo nga Buganda yabeerawo dda nnyo era Abangereza bo baakiraba nti bwe bafuula obwakabaka bwa Buganda ettwale lyabwe kyali kijja kuba kyangu n'okwezza ebitundu ebirala era y'ensonga eyasookesa Abangereza wano mu Buganda si lwakuba baatwegombako kirala baatulaba ng'ebyobukulembeze twali twabitegeera bwe muzze wano ndowooza mulabye Bulange ng'enyirira bulungi naye Bulange eyo ne bw'ogisiiga langi ne bw'ogiwundako nga bwe baagiwundako ebika byaffe awo n'ogitona teyinza kubeerawo neewangaala ng'omusingi guli yegeyege kyenvudde mbasaba mutandikirewo okutulaga we muyimiridde ku nsonga za Buganda Ssemasonga ettano era kkojja weebale kukijjayo abasinga abali mu Democratic Front mwava mu UNUP si mwenna naye bangi mwava ku UNUP nga nsookera ku kkojjange yali mukulu ddala mu UNUP nga bwenna bwe mumanyi ate emabega eyo bangi mwali mu DP era bwenkyuka ne ntunula wano bwenti ndaba DP njereere eri eyedda etali ya nnaku zino bannabyabufuzi n'abawagizi basobola okwawula endaba y'ebintu ekyo kisoboka kisoboka era mu nsi ezibaamu demokulasiya abantu babeera mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo mirundi mingi bw'owulya bannabyabufuzi nga bagamba nti twagala bibiina byawulayawula mu bantu baba balimba baba beeyagaliza abalala baleme kubavuganya e Bungereza ekibiina kati ekiri mu kuvuganya ekya Conservative Party kyatandika mu 1834 era bano basinga kuwagirwa bagagga aba Conservative Party bwe babeera mu buyinza baleeta enkola ezitiitiibya abagagga baagala basonyiwa emisolo mbuno bwe banaabasonyiwa emisolo egyo sente nga bazikozesa okutondawo emirimu babyogera ate Labour Party kyatandika mu 1900 wano nga tukola endagaano y'olwenda nga ekibiina kyemuwulira kati ekifuga Bungereza lwe kyatandika era kyo kyawagirwa nnyo abakozi
kubanga Bungereza yafuna amakolero waliwo enkyukakyuka ez'amakolero baziyita industrial revolution abakozi bangi nnyo nnyo ne baveeyo mu byalo ne bajja mu makolero be baasinga okuwagira Labour Party ate mu 1981 Social Democratic Party yatandikibwawo bano beekutula ku Labour Party nga bagamba nti bakama baabwe mu Labour Party tebafaayo ku bantu abasookerwako mwalimu abasajja bannalukalala bana babayita Gang of Four ate mu 88 wano juzi 1988 ekibiina ky'aba Liberal Democrats ne kitandika beegatta n'obubiina bino butontono ne Social Democrats bakole Liberal Democrats mu 1988 mbibajjiddeyo okubalaga nti ensi esobola okubaamu ebibiina bingi okwo guleme kubeera musango na wano mu Uganda tuzze tulaba ebibiina ebyenjawulo Uganda National Congress yeegatta ne People's Party ne bakola UPC ne bagikwasa Obote noti yali mumanyifu kubanga baali bamulonze mu Legiko ye parliament yateekebwawo Abangereza erimu bannansi Obote yaveera kuba era amanyi okwogera ne bamuwa UPC wano mu 61 emabega mu 58 oba 54 DP yali etandise ate ne Kabaka yekka nakyo kyatondebwawo nga tugenda okwefuga nga tugenda mu kalulu ka 1908 abaali bawakanya obukulembeze bw'Obote mu UPC batandika UPM era bw'obatunulya bonna baali ba UPC naye President Museveni agamba nti yali wa DP simanyi bulungi agamba bw'atyo kakati UPM yafuuka NRM atakiraba mpozi nga mwana muto n'olwekyo ebibiina ebyenjawulo bimerukawo mu nsi nnyingi olw'ensonga ezitali zimu kye tubanoonyaamu mmwe bannabyabufuzi munaddala nga mmwe abakyali abato ng'ekibiina by'ebyobufuzi eby'ekisajja kikulu ndabawo abakyala bangi wano abeegwanyiza ebifo enjogera y'Abaganda bwetyo bwegamba tewaliyo kigamba nti ya kikazi kikulu kisajja kikulu tubanga mujjaga muno omusajja musosoze twagala byabufuzi bya kisajja kikulu tusaana okwewala ebyobufuzi eby'empalana lwaki owala n'omuntu nga tali mu kibiina kyo Muganda waatajja waka ku Ssekukkulu oyo asaana okuboolebwa n'okuvumirirwa naye ebibiina by'obufuzi kibadde kibiina ky'Abaluganda abazaalibwa okumu tusaana okwewala ebyobufuzi ebyokwevuma ebyokwerangira tetwagala ebyo byabufuzi nti kuyisaamu bantu gaali tebiina kye bitugasa kyetwetaaga oba ekibiina kipya mutubuulire bye mugenda okukola ebitugasa abali mu bibiina ebirala nabo batubuulire kambabuulire bassebo ne bannyabo abantu be mwogereramu bategeera era bejjiramu eby'omugaso oyinza okubalimba leero n'enkya n'oleeta ekirimbo ekiwanirira ekirimbo ekyasooka luli n'ofunayo ekirimbo ekyokusatu ekiwanirira bino ebibiri naye kizibu nnyo okuleeta ekirimbo ekyokuna abantu bategeera n'abo abali mu byalo bonna bategeera ekibi mu Africa ebyobufuzi tukyabiraba ng'ebyabantu ebyabwe ku baabwe kati olwo buli ava eno n'adda eri n'alabibwa ng'omulabe
ebigambo ebisongovu ne bitandika. Wabula nze sikkiriza nti ebyobufuzi kazannyo. Si kazannyo. Kubanga ebyobufuzi ebifu bitta eggwanga, bitta n'abantu. Ebyobufuzi ebirungi biyitimusa eggwanga. Ebyobufuzi ebinaatujuna nze mu kulaba okwange byebyo ebitambulira ku miramwa egikuza ensi. Naye bino okweraliikirira nti ono avudde eri nazze n'abantu bakyuka. Abantu bava mu byobufuzi ne babiviirako ddala bakoowa. Naye emiramwa gyo tegikyuka. Era egyo gye gisaana okuzimbirwako ebyobufuzi mu Uganda egy'ekyasa kino ne DF bwe tugyagaliza etambule.